Obuluganda tukwaniriza ku kyoto kya Sofira. Tutuno tutandulula ebigere tuyingire essuula ey'e17 naye jjukira nti ey'16 twagikoma wakati. Kaakati twaleka Nambi amaze okuddiŋŋana ne kitaawe era nga bali mu kuwema kasooli nga bw'abanyumiza wa gye yajja obugagga. Kaakati twongereza ku ssuula ey'e16. Nga Nambi amazeeyo byonna, Kisirinya yasiibula anti yali omu ku abo abaali bamutegedde amatu. Nambi yasituka amulinnyireko mu musaayi. Nga batambuddeko akabanga yatandika okwogera, naye mu kusooka emboozi yali nzibuzibu anti jjukira nti Nambi we yaddukira ku kyalo nga Kisirinya nange atulabira mu kkowe erimu. Kisirinya mu bye yanyumiza Nambi mwe mwali n'ekyokufa kwa ssebo era n'amutegeeza ng'eggulo limu bwe nali nsindisa omubaka ne muwa ye Kisirinya obuyinza okunoonya omuguzi anaagula ekibanja kya jjajja kye yandekera. Kino ng'alina okukikola mangu ddala nga bwe kyali kisoboka. Kisirinya yategeeza Nambi nti kyali kizibu nnyo okufuna omuguzi eyeegassa ku mwavu kubanga kirabika erinnya ly'ekyalo lyali lyatulira abatuuze baako. Ebinkwatako ebirala mbu tebaabirwako nnyo ate ne Nambi teyategeeza Kisirinya nti ennaku zaali zaakayita mbale nga tulabaganyeeko olw'ensonga gye tunaazuula olulala. Nambi bwe yawulira eby'ekibanja emmeme ye yamukuba ejjebe anti yali afunye oluwenda we yali agenda okutandikira okunzinya oluguje. Kyali kisalidde mu ntamu, mazima yali yakuuma obusungu ku mutima ate nga mu mazima saalina musango. Okuggyako olubuto lwe namufunyisa ate nga ffembi bwe guba musango gwali gutukwata. Ndowooza ebyakiwala kyalungudde bye byamuleeta ekkonde eryenkanidde awo. Oba kyalagawa ne nnyina waakyo? Bwe ndifuna obudde ndibuuza Kisirinya. Munnange Nambi enkucwa yagamba Kisirinya nti munnange nange sirina ssente zisobola kugula kibanja kyokka ne bwe nandibadde nazo era sandikiguze kubanga sisobola yadde okwesembereza ekintu kyonna ekikwatagana ne tebeesigwa. Ko Kisirinya nti ate omwana? Ko oli nti oyo mwana wange bwannamunigina, nze kitaawe nze nnyina. Ko munywanyi nti naye nze ndowooza tebeesigwa emisango gy'omuteekako teyagizza. Kyandibadde kirungi singa wamukkiriza okukunnyonnyola. Ye abaffe ne bwe yandibadde yaguza ggwe tosonyiwa, emyaka nga giyiseewo mingi. Kisirinya yalaba ensaamu zeeyongera mu bwenyi bwa Nambi emboozi n'agizzaayo ku kibanja. Nga boogeredde akabanga Nambi yagamba Kisirinya nti yalina omuntu gwe yali amanyi ng'asobola okugula ekibanja mu ssente ez'obuliwo. Kisirinya yabuuza Nambi engeri gye yali asobola okutuuka ku muntu oyo. Nzirayo leero, bw'oba mwetegefu tusobola okugenda ffembi. Eyo y'engeri Nambi gye yayanukulamu Kisirinya. Kisirinya yeebaza nnyo Nambi n'akalevu n'akuuta kozzi nga twekuulidde embazzi ku kugulu. Kisirinya eka we yaddayo ku mbiro z'otalabanga era entayiti yasala lujja nga yakomyewo dda. Ng'akomyewo Nambi yasiibula ababe era nga Kisirinya amaze okugigwa mu mitto Nambi yagigwa mu mitambo n'ekaaba. Mbu baatambulanga Nambi amusoyaasoya ebibuuzo okugeza yamubuuza nti ye mukwano gwabeerawo ennaku zino. Kooli nti mukazi wattu nkugamba ki? Nkoma ku kyakumanya nti ali ku kibuga mpozzi ne gwe yatumye okundagira okutunda ekibanja bye yaŋŋambye nti akola ku ssomero erimu siyinza kukugamba nti liri wano oba wali. Ko Nambi nti lwaki atunda ekibanja ate ng'akyalimu amagezi yaŋŋamba nti jjajjawe yali amugaanye okukitunda. Ko Kisirinya nti mukazi wattu nkugamba ki? Nalabye mubaka kuŋŋamba nti ntunde mangu ekibanja omanye omuntu w'atuukira okutunda ebiggya. Nga bali mu kkubo beeyongera okuwaya, ekyasinga okwewuunyisa Kisirinya kwe kulaba nti buli lwe yanjogerangako nga Nambi emmeeme emwennyika era nga waddawo akalwanyaminya akembagirawo oluusi nga Nambi akulukusa amaziga. Mbu Kisirinya yalaba erinnya lyange lireeta Goziriini mu mboozi yaabwe n'asalawo okwebalamira ddala emboozi yonna eyeekuusa ku linnya lyange. Ne
badda mu byankuba etonnya. Mu kuvuga endiima nga Nambi omunyenyeza mutwe era ng'enkoko we ziyingirira baatuuka ku kibuga. Nambi emmotoka yagisimbaawo nga mu baasi z'Abaganda n'agamba Kisirinya nti mwattu nno obudde nga bwe bugenda buziba tetusobola kusisinkana oli anaagula ekibanja kyammwe. Kankunoonyeza omujiini w'onoosula enkya ku makya nja kukufunira n'akutwala ew'omuguzi. Omanyi abeera mu bitundu bya Mubende eyo, sisobola kukusuza gye nsula kubanga ab'ebyokwerinda tebakkirizaayo basajja. Nga Kisirinya akkiriza. Essula yaffe ey'e16 ekomyawo abooluganda kati katuyingire ey'17 egamba nti Kisirinya mujjiribwa ya Nambi. Bwe baatuukira awo nga Nambi yafumbye dda omutwe ng'era kasookedde gujja byeya. Olwamala okufunira Kisirinya we yali ow'okwegeka oluba ng'alaba lidda mu lubiri lwe. Bwe yatuuka awaka n'abaka olukomo n'akubira agasajja ge agamukuumanga ng'agenda ku binyumu. Gaakanyama gano nga gatuuse yagategeeza ku nteekateeka ye. Buli limu yaliwo ekyokukola era erimu lyabukereza nkokola ne liraba eridde Mubende. Nga lituuseeyo lyasigala kumpi ne paaka ya mmotoka ne lirinda agaali gajja ne Kisirinya anti nga lye baali bawadde ogw'obuguzi. Kisirinya n'abantu Nambi be yamukwasa baagendera mu takisi okutuuka e Mubende era bwe baatuuka mu paaka n'oli yali yabalinze dda. Kisirinya omusajja yali tamulabangako era bwe baamala okulamusaganya ng'abajja ne Kisirinya bamumwanjulira nti ye yali omuguzi. Kisirinya n'omusajja baddamu okulamusaganya era ne bateesa bayingire mu kawooteri akaali okumpi awo. Eno nga bwe balya bakkaanya emiwendo. Omuguzi yategeeza Kisirinya nti yali yeesiga nnyo Nambi nti era y'ensonga eyali temwetaagisa kusooka kugenda kulambula kibanja kye yali agenda okugula, nti engeri Nambi gye yali asiimye kyali kitegeeza nti naye yali asiimye. Omuguzi yatuma omu ku basajja bali agenda agule olupapula n'ekkalaamu eya bwino. Nga babireese endagaano yabagwa era nga bagikkiriziganyizaako yayiibwako emikono. Ekyo nga kiwedde Kisirinya yakwasibwa ssente ezaali zikkiriziganyiziddwako n'azikuba ekikapu. N'oluvannyuma baayolekeredde ne basobola okufuna entambula eyali okubazza ku kibuga. Munnange nno obudde bwali bugenda bwenyoola era ne takisi ezidda ku kibuga nga nzibu okufuna. Baalindira akaseera oluvannyuma emmotoka ey'ekika kya takisi yagoba. Omu ku basajja abaali ne Kisirinya yatandulula ebigere n'asemberera omugoba waayo n'amugamba nti, "Ssebo, tulina muganda waffe omutabufu w'omutwe gwe tutwala ku musawo omuganda. Tukusaba otusaabaze ssente zonna z'oyagala tujja kuzikuwa naye bwe tutuuka wetuviiramu n'olaba ng'atulwanyisa tukusaba ojja kutuyambako." Omugoba tiyamanya nti baali bamulimba era bambi yasaasira nnyo yamutegeeza ebyo ne bakkiriziganya n'ebisale wabula ng'amaze kukakasibwa nti omulalu yali takuba mayinja. Ssente ze bakkiriziganywako Kanyamooli yazisasulirawo era bwe yamala ekyo n'adda we yali alese ba Kisirinya. Nga batuuseeko yabategeeza ng'ebyentambula bwe byali bigonjoose nga Kisirinya amaze okusibula oli bwe yalowooza nti yali muguzi wa Namaddala. Baagenda ne balinnya takisi. Mbu Kisirinya yeewuunya nnyo okulaba nti olwayingira mu mmotoka omugoba yasimbula busimbuzi ng'emmotoka tennajjula. Nga bwe nakugambyeko nti yali munyumya nnyo, yabuuza omugoba nti, "Ggwe ssebo tojjuza kabindo nga banno anti ndaba tugenda emitto mikalu." Omugoba teyamuwuuna anti baali bamutegeezezzaako dda nti eyali ayogera yali mulalu. Munnange nga mmotoka ekaaba. Munywanyi mbu yayongera okwewuunya banne be yagenda alasa nabo emboozi nga bagenda e Mubende ate kati baali basirifu era nga kyababuuza kye baddamu n'oluusi nga bw'ababuuza tebamuwuuna. Nga batuuse mu kibira ekikwafu mayiro nga 2 okuva Emyanzi, omusajja oli eyasasula ez'entambula yagamba omugoba nti, "Weewano ssebo." N'omugoba oba muyite ddereeva teyali mubi ng'alinnya ku biziyiza. N'atemya alwawo ng'agasajja gaavumbagidde dda Kisirinya. Mu kaseera ako Kisirinya we yamanyira nti obwedda bwonna yali atambula na gatemu. Nambi yali yafuuka dda
oba naye yali tamanyi nti abasajja be baali banyazi. Munnaffe teyafuna budde kwongera kulowooza ku bibuuzo ebyo anti ng'agasajja gamusikaasikanya. Mu kwetaasa yalaya enduulu. Yali asuubira nti omugoba anaamutaasa agenda okulaba ng'omugoba teyeenyeenya. N'amubwatukira nti, "Banziba, otunudde butunuzi, kirabika naawe oli mubbi." Omugoba bwe yawulira nga Kisirinya amuyisa omubbi, akakunkuna ke yalina kaamuggweeramu ddala, n'amanya nti ddala omusajja yali mulalu. Bw'atyo n'ajja n'ayamba ku basajja ne bafulumya Kisirinya mu mmotoka. Bwe baamutuusa ebweru, omugoba n'akyusa mmotoka ye n'adda e Mubende. Munnanga agasajja nga gakkakkana ku Kisirinya nga gamuwalawala nga gamutwala mu kibira. Eyo gye gamwambulira engoye zonna obutamutekkera yadde akakete. Gaabagalira ensawo eyalimu ssente ne gamuwujjamu n'ensambagere engazi zo ne gakuuliita nga gamaze okumulabula nti singa agawondera oba n'anyumiza omuntu yenna ebyali bimutuuseeko oba n'anyega ku linnya lya Nnambi awantu wonna kaali kajja kumujjuutuka sinnakindi n'okumusindika ew'omutaka Lukuusi. Ebintu bino byonna byagwawo mu bwangu obw'ekitalo ate mukadde kampi nnyo nga Kisirinya teyeetegese. Musajja wattu bwe yalowoozaamu okugenda ku kkuba asaba obuyambi ng'atya anti yali bwereere. Oluvannyuma yeevaamu n'agenda ku kkubo n'atandika okuyimiriza buli mmotoka yayitangawo atera afune obuyambi. Engeri gye yali obukunya buli mmotoka gye yayimirizanga ng'emuyitako buyisi ng'abagirimu balowooza nti mulalu. Taba musajja eyali ayitawo ku kagaali kumuyamba yandisuze mu matongo awo. Yamuwa ekisaati n'ekiwale ne yeesuulako n'amusamulizayo n'obusente obwamuyamba okutuuka ku mwavu. Bwe yatuuka eka okuggyako okunyumiza ku mukyala we yabunira beekye mbu n'alinda lwe tulisisinkana alyoka annyumiza amawano agaali gamuguddeko. Ennaku ezaddirira yabeerangawo n'abirowoozaamu nga tabimala era oluvannyuma yasanga ekikowe n'agamba nti ensi eno nakanda kulinda ssente nga buteerere. Bwe nabuuza ddereeva oli gwe natumanga yantegeeza nti Kisirinya yamugamba nti eby'ekibanja byazibuwala nsale magezi malala nti byali byampuna era yali wa kubimbuulira Mukama ng'atusisinkanyizza. Yakanda kumwekubako amubuulire ekyali kiremesezza Kisirinya yeerema. Nga sinnamanya bino byenkunyumirizza nali ndowooza nti oba engeri jjajja gye yali aŋŋaanya okutunda ng'ab'obuyinza ku mwavu be baali bamugaanya okutunda. Oluganda webale nnyo okuba omulabi omulungi. Katukomawo olwaleero essula yaffe eya17 weekomye. Bino byenkunyumiza bwe biba bikunyumira nkusaba sharinga, likinga ate subscribe. Weebale nnyo, weebalire ddala akuuma atakuumira mpeera. Tusinkane nate mu ssuula ey'e18 Lugaba ng'atukkiriza.